olunaku olwaleero olunaku lwa Eid. Allahu tabaraka wa taala yetusobosezza ntubanga twamazeeko omwezi ogw'ekisiibo n'atutuusa ne ku lunaku luneeno olwa Eidul Fitri. Eid eriko okubeera nti tusiibulula bannaffe abo abatalina busobozi bwa kubeera nti beesiibulula. Olunaku olwaleero tuba n'enteekateeka ez'okubeera nti tusolooza Zakatul Fitri okuva mu bantu ababa bazze okubanga basaala naffe waleeno Cold Kampala, then ate oluvannyuma ne tuba nti tugabira abantu abo entakera abasaalira ku muzikiti gwaffe guneeno, era abajja nga banoonya obuyambi obw'enjawulo ne tuba nga tubajjako endagamuntu zaabwe, era ne tukakasa nti beetaavu olw'ensonga nti y'ensonga baleeta mu ofiisi yaffe. So n'olwekyo ffe nga ofiisi tukuŋŋaanya okusaba kwabwe nga ze empapula fotokopi y'endagamuntu ne tuzikuŋŋaanya ennaku 10 ezisembayo omwezi gwa Ramadan. Ne tuba nti olunaku olwaleero ng'era bwe mbadde mulaba nga tugabira abantu essente okusinziira ku bungi bwabwe ate n'okusinziira ne ku muwendo ogw'essente gwe tuba tukuŋŋaanyiza. Olunaku olwaleero tugabidde abantu bangi nnyo ddala, abantu baweera ddala 320 be tugabidde olunaku olwaleero Zakatul Fitri, naye nga ffe nga department ya Zaka ne Sadaka ku Uganda Muslim Supreme Council enteekateeka yaffe si yakuba nti abantu nga bano tubayamba omulundi gumu. Ffe enteekateeka yaffe yakulaba nti tubaako n'enteekateeka ey'enjawulo nti abantu baneeno mwefe ekyokujja nga basaba ekyokulya ekyolunaku olumu ate bo basobola okubeera nga beebeesaawo. Mu buufu obwo kwe kuba nti abantu abasinga omuntu tumubuuza mulimu ki gw'osinga okubeera nti omanyi, mulimu ki gw'omanyi okukola, omuntu n'akugamba nti nze ndi muzimbi. Kati kye tukola tetumuwa kyabadde asaba, tumugamba nti leka tukusapootinge mu mulimu gw'omanyi mu mutwe osobole okubeera nti gwe kennyini weetuusaako buli kimu kyokola ki, buli kimu kyoyagala. So n'olwekyo tukubira omulanga eri buli musiraamu yenna n'oyo atali musiraamu okubanga mututuukirira mu ofiisi yaffe okulaba nti tulambika ensonga ezo zonna. Yenna alina obuyambi, tukutegeeza nti abeetaavu bangi. Nakuno okugaba kwe tuli okugaba bye tubagabira kubayisa buyisa mu Yidi nti omuntu afuneko kanyama kagenda okulya, naye abatafunye ekyo kyagenda kubanga awangaala nakyo. So n'olwekyo okutuuka ku stage efaanagana bwetyo okulaba nti ffenna tukolera wamu okuyambagana ng'era mu mwezi ogwa Ramadan bwe kibadde. Buli omu abadde ayamba munne okusinziira mu busobozi bwe. So n'ekisibo kubanga kiweddeko, basaba mwenna bannayuganda okulaba nti tweyisa mu buufu bwe bumu okulaba nga baganda baffe bonna abali mu mbeera etali nnungi. Ate olw'okuba nti tubadde mu mwezi ogwa Ramadan ng'abantu balina enkola ey'okuyambagana, ate omwezi we guggwako ogwa Ramadan oluusi abantu balowooza nti embeera ey'okuyambagana ekoze eki, ekomye. Naye nga ffe ofiisi ya Zaka tubakubiriza nti abantu bennyini be tubadde nga tuyamba mu mwezi ogwa Ramadan era be bantu be bamu era bajja okwetaaga obuyambi ng'omwezi ogwa Ramadan gukoze eki, guweddeko. So n'olwekyo tugamba nti kyolina kyobadde owa mu mwezi ogwa Ramadan tukujjukiza nti era kyoba owa ng'omwezi ogwa Ramadan gukoze eki, guweddeko. Sina kindi gwe wonna abaafunye obubaka bwaffe jangu mu ofiisi yaffe. Ofiisi yaffe tubeere nga tukuwa ennambika y'ensonga zonna osobole okuba nti nawe weeronderako wawe oba okola ki, wawe oba oyamba, kubanga tulina abantu bangi. Tulina bamulekwa, tulina bannamwandu, tulina abanoonya kapito, tulina abatalina wakusula, tulina abaana abeetaaga okubayambako okusoma. Kati ebika by'abantu bonna banoonya buyambi. So n'olwekyo gwe wenna abadde ayamba mu kisiibo tokoma okwo, nkusaba obeere ng'ogenderera era kyekyo kyokka ekijja okulaga nti ekisiibo kyo Allahu tabaraka wa taala yakyanukudde. Era nzijjukiza mwenna ng'era mwembasabira buli omu Allah akkirize ekisiibo kye, ate n'emirimu gyaffe gyonna gye tukoledde mu mwezi ogwa Ramadan
najo Allahu tabaraka wa taala abirenga agisiima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.